Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nakanjako. Onyisebo. Jebaleko. Kale sebo nawe jebaleko na nze Sumaya nakanjako lya muwala wange. Anti batadde simu ndaba ko nakanjako wano. Just bya naliteeka ku WhatsApp. Waiteeka ku WhatsApp. Nze Sumaya. Kati yegwe Sumaya. Okay, nze bampita kadima ku beat wano. Sebo. Bitambula bitya? Bitambula bulungi sebo. Bannambi oweereza WhatsApp wano ng'onneetaaga. Sebo. Kiki mukwano? Nze nafunamu ko buzibuzibu. Ayina bba wange bange yatuuka awo n'akwatamu ebibye n'andeka mu nnyumba n'agenda. N'akuleka mu nju n'agenda? Sebo. Yalaga wa? N'agenda mu tawuni kuba nsonga gye yali akolera. Obeera wakati? Kati nze mbeera wa maama ewaka. Wa? Nakifuma. Kati omusajja akuleka mu nju mwali mupangisaawa? Twali yatupangisa Nakifuma. Nga mbeera n'omwami ng'akola ki? Ayokya byodingi. Yali ayokyeza Kampala? Ayokyeza Kampala. Kati yagendanga n'akomawo? Yagendanga n'abeerayo naye ng'abeeranga wiiki nga 2 wiiki ng'emu n'adda ku wiikendi. Omwinamu abaana bameka? Ali sinnaba kumuzaalira. Ebiseera embeera ze naye sizitegeera. Ne kati omwinamu mwana kati ate ono nakanjako? Ono nakanjako wa musajja mulala. Wazaalayo-ko? Okay, kakati omusajja ono mumaze ebbanga ki nga temuli mwenna? Anti mbadde nkyakunnyonnyola. Kati yakwatamu ebye n'agenda ne tubeera waawe ebbanga nga lya myezi nga 6 nga tubeera ffenna. Nga Gambia agenda kukola? Ng'akuweereza ssente? Byagenze. Yaweerezanga naye nga era si bulungi. Olumu akuwa, olumu n'osiiba enjala, weereza leeti. Renti yalingawo ssente mmeka? Wa 40. Nga yamuweereza? Yatugasa nga takyasasula nnyumba, myezi negiweera 2 nga batubanja, negiweera 3 nga bunaku awoza njasasula. Kati wenakitutegeerera nti alina omuwala atali omu obanga 2. Nga bali eno Kampala? Kati gwe wakimanyi otya? Nali kolo yali azze twali mu biseera bya Christmas awo, omuwala n'akuba essimu. Kati essimu yali mu vibration nengikwata awo, wenagikwata omuwala yawulira nti nze n'atandikirawo okunvuma, nange ne muvuma. Kati omwami agenda ozuukuka ng'omukazi muvumya, n'anyiga n'ayomba nnyo n'ateekawo kwatamu ebintu, nange ne ngenda ewa chairman ne muleeta. Chairman okugamba katwawukane. Omuwala wamuyisaamu eggaali? Namuyisaamu nange eggaali kuba nange yagimpaamu. Omwami n'anyiiga? N'anyiiga. Twetonda nakwetonda nga omanyi nti oba omuntu weetonda oba munaye nsonyiwa. Yeetonda n'atamba n'agenda. Kati naye kyenakola ebintu n'embitwala ewa maama mu kyalo. Kati gy'obeera? Era gye mbeera naye. Kati ebiseera bino yaddamu n'ankubira, awakubira alaga yapangisa ennyumba ewalala, naye ale tayagala tubeere ffenna. Akuyita n'agamba jangu onjolezeeko, jangu onyambe ku kino, jangu onyambe ku kino. N'ogenda n'oyoza? N'ogenda n'omuyambako, naye era ateekawo embeera akulaga alina abakazi bangi. Kaakati weeyo gy'ogenda okwoza? Gy'abeera no Nansana. Ogendayo buli ddi? Olumu akubira oba oluvannyuma nga lwa wiiki nga 2 nagala jangu onyambe onjolezeeko, jangu onyambe okole bwoti, naye era alaga akyalina abakazi bangi. N'osulayo? Olumu nsulayo kuba nange embeera mu kyalo olumu siteba nnungi. Kati n'ogawaayi kangende embeerebeereyo okwo. Bw'asula ne mubiddamu 2 ng'osesaawo? Anti era okimanyi. Kati mumaze ebbanga ki nga temubikola? Ebbanga tumaze saawa akati wiiki nga 2. Kyali fresh. Amweyagala. Okay, kati oyagala tukuyambe ki? Kati kyambala njagala onnyambeko kuba kati nze kyenjagala kati kola, naye kati eno gyali nfunayo emirimu olina gga oyagala okukola, naye nze wemugamba gamba nze sagala beera n'abakazi, sisobola labirira bakazi. Ayagala ojje mulabako bulabika bwalum buli omaddeyo ku bibye. Oba ate nga mu tawuni kuba n'ab'emirimu gye giri oli akugala oyagala okukola. Kati oli wa ssaawa zino? Ssaawa eno ndi waka. Ewa maama? Wavaayo ddi e Nansana? Wiiki eri ewedde ku Sande.
naye kati embeera eno ngikooye birubanga malaaya nojja n'omuyoleza n'okola otya nomala noddayo njagala kukola kuba nange siri bulungi. Kati ye lwaki gwe tokola anyaganye? Andi kati emirimu gyeri ewaffe emirimu mizibuzibu sente ntono naye ate jeno nalaba nga sente nyingi muko. Kakati amagezi ogaagala oba togaagala? Amagezi ngala kuba kati omubuuza ye takubuulira kituufu aweza nze sagala abeera n'abakazi naye ng'ate kiraga ekimulemesa oba ayagala kuyingiza simanyi. Waliwo ebintu betukola nga bya common sense nga sijja mukubiranga ne bwoba ggwe kati omukubira omugambo otya gundi omwagala gundi okola bwoti ne bwoti kakati kyojja okukola kiri kimu abawuliriza ba BTFM bagenda tuwa ku magezi tulabe ekyokukola okitegeera naye ng'ekigo kye kiri kitya nnaku zino kyamutegeera era kikiyita kyamuka bulungi oba ebirowoozo bibeera walala oba abakazi bangi olwokuba alina abakazi bangi wali osanzeeko engoye z'omukyalo omulala awo sangawo buleesu buyinza okuba bwa maama we maama we yafa kikakyaggwayo kale kabatuwa ku magezi waliwo biiti tulabe naye nze kyembadde njagala kyekyokuba mubuuza oba tayagala beera nange ambuulire mmanye nti omuntu tayagala beera naawe okimanye ekisooka kya byonna naye gwe obadde oyagala okubeera naye naye nga gwe badde oyagala okubeera naye kuba nze njagala obeera naye ate abakazi gumira kwomu tigumira kwoyo ogumira kwoyo muwe obudde taminamu mwana amutega omwana mutego funa olubuto ekituufu yabadde ozaala naye engeri gye nazaalako ate gwe nazaalamu embeera gyamusaamu sinungi kaleetereezaamu omuntu eyazaalako ate yoddemu otomere. Taata wooli ali ku kiyo taata wooli omwana ye gyali eyo naye era naye wakusika muguwa naye ye tomulabako bw'omaze ebbanga ki yammaze ndowooza omwaka nga mulamba akuwa ku ssente akoma ku fiizi omukubira oganzi sente tuzinaga ku mitiire sinafuna linga wendyeyija bwagenda okumulaba omulaba maaso ku maaso ye namukubira simu ye wa simu olumu no n'akuteeka ne mu bulakalisiti omwana we wa bbanga ki kati agenda za myaka 7 mweyawukana kale katufune kubawuliza wano tulabe kye batugamba sebo nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintu buli ky'omuziki ekisinga ennaku zino nina ebintu byenjize nina mbasaagala kumalira bantu budde because waliwo ensonga zetulina okutwala ndowooza nga ffe nga tuzekenenyeza kikulu kwekeneenya nosoma omwagala omumanya nti onantwala wa alina gyantwala batalina gyantwala amukulu kalimani ankukaboggoza amwe bali kutuweereza omukyala omusajja amuveeko akole emirimu egimugattako webale nnyo yetuhaise Rebecca thank you so much onagambye nti wabula omukazi tutama genda okole n'ekirala lwaki weesiba ku muntu atakwagala mulabe nno mama eseza Eseza anyize bunyizi Eseza abwate watugambye kale ku butuufu abakazi tuli basiru kuba bankubuulire omusajja bwalemerera okusasula myezi 4 egy'ennyumba kati gwe agenda kuliisa kalopa kalasiti gw'oyagala akomewo mu bulamu bwo mukazi gwe naye weeberere mukakolemye kutandula bigere genda weekole n'omulembe abakazi beekolera musajja olemereddwa osasula ennyumba ya 4 pozi oyagala akuteekemu ya 15 kale webale nnyo munaffe balire ddala bwatyo bwatugambye wangi kadima ankukaboggoza mwebale tuweereza oyo omukyala bananga atuggyeko naye oba mbuyite butategeera bane atakwagala oba omulaba omusajja akuttemu ebye n'atambula n'agenda ate kati kiki kyoyagala okukulagako ekisinga kawo nti no takwagala omusajja yakukowa mwesonyiwe tomuyinamu mwana lwaki mwesibanga ku basajja bannange yenza omusoyise mutungo kitikatunda amanda atakwagala oba omulaba wabaganyi ebintu nze nokali mu busungu buno obuya bwayogera bwafuuka malaaya era malaaya awedde kati yalo nayo kinga yamugamba tayagala kubeera n'abakazi alo nayo ki afuna omusajja omulala amukwata lwampaka kyajjula ina bagenda tayagala kukola amakala katire bwerere nze ndo benkwasa obusonvu mutebagala kukola oyo omukyala yeebereremu omuntu akwagala tomala mulagira ki kyakkola
addeyo mu kyalo ne mu kyalo eriyo emmimbi osobola okulima emmimbi naye ebyo ebintu by'okwesiba ku musajja jatuuka amufunemu obuzibu ate wuuyo asanga n'obuleesu maama faadi ku lukuliro buleesu bwa maama mpozi yafa muga sister wa maama omugenzi wa sister wa maama omugenzi buleesu yennyini bwo mukazi wattu tiri omusajja kyeyakola mu kusooka kyakulaga ntakwetaaga walese bonoogendangayo kugamba yaliwo okweyambisa bweyambisa noonya omulimu okole mulekerawo okulya ne rivansi mu laavu onomalinde ekawuko omukyala agumire kwomu ate funa emirimu okole ono omugalanda wa mami omwana w'entungamo webale kutuweereza mwami kadima ono atugamba nti abagigenze kitya mwebale okutuweereza kwendi entumbulidde erinnya lyo nandi kutumiddeko mukwano gwange kadima abavubuka b'e Kampala bwe batyo nze Bosco enkandwa webali nnyo mukwano kubanga oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga ng'owuliriza bw'atyo mukwano gwange bw'atugambye saidi zeeyo kadima abavubuka ono mumaliriza Ssemwemba ku kyattaso naye ali wano agezaako kubanga agamba atya gwe ngenda okusembyayo mwami kadima ne mukulu kabogoza mwebale tuweereza ono Ssemwemba ku kyokuttaso manyinaza amagezi gemuwa omusajja mwesinyi wamuveeko agenda akola ensimbi ono asekere Ssemwemba ku kyokuttaso kale webale nnyo bala Ssemwemba ku kyokuttaso webalire ddala okubanga mukwano gwange osobodde okubanga okola bwoti ensonga wotu kwasaajiganyiza